olwaleero ennaku z'omwezi ziringa 9 Juni 2022 bwe bwali bwe butinga 9 Juni 2022 amawulire lwe gasaasaana nga galaga nti Major General Brigadier Kasirye Ggwanga akisizza omukono era ekyaddirira Miranga na Biwoobe ono nno muzira yennyini awedde emirimu kubanga yali musajja ateetiiririra wakati mu kulwanirira ensi ye nga n'olwaleero olunaku lwa bazira nga lukuzibwa buli mwaka nga lwakuzibwa mu kisaawe Kololo gwatamanyi lwaki lukuzibwa nkusaba ofuna akatebe wokkalira Jamii Radio Uganda mbakagane n'ogwange akalulu ka bonna akakubwa mu Desemba wa 1998 kawangulwa munnakibiina ki UPC mu biseera ebyo eyali amanyiddwa nga Apple Milton Obote. Mu byafaayo Obote yafuuka omukulembeze w'eggwanga lino omulundi ogwokubiri wabula kubamu kubatakkiriziganya na byava mu kulonda kwa mulundi ogwo General Yoweri Museveni Kaguta yalimu era kwe kutonda w'eggye lya National Resistance Army ne basalawo okukkirira mu nsiko n'ekigendererwa ekyokumwamulako gavumenti y'Obote. Kino nno baakirangirira ennaku z'omwezi nga 9 Juni wa 1981 era wakati mu kukekeza ennyago abajaasi ne bannansi Bassalumanya ne bannalumanya bonna baalugulamu obulamu wabula mu kulwana olutalo olwo eri omusajja ebyafaayo gwe byesigamako nnyo amanya ye Edidiani Babomba mu Kibiru Tamaguzi yandibanga ensonga lwaki amagye ga Museveni gasobola okuwangula olutalo olwo. Ono yakunyizibwa abajaasi b'Obote nga kye baagala ayogere kuwa Museveni gye yeekukumye awamu n'abajaasi be ekintu Lutamaguzi kiyagaana era ne yeerema ekyaddirira be basirikale b'Obote okumusindirira ebyasa ebyamujja mu budde. Ekyo nno kyayongera Museveni amaanyi era baasalawo okulwana olutalo wakati n'omulamwa gwabwe ogw'okununula ensi yattu n'okkakasa nti buli munnansi wali emirembe gimubukala ng'ebyokwerinda bye bigumu nnyo ku kiro olwazi lw'Ennamuganga. Obuwanguzi bwabwe bulangirirwa ennaku z'omwezi nga 26 Januari wa 1986 akalidde mu ntebe batandika okuyiiya engeri mwe bayinza okuyita okujjukira abo bonna abababeererawo oba ababayiirawo omubiri wakati mu kulwanirira eggwanga lyabwe ne kibasobozesa okutuuka ku buwanguzi buno kwe kutwala okusaba kwabwe mu paalamenti eriyise ng'etteeka olunaku luno lukuzibwa olw'abazira buli ennaku z'omwezi nga 9 Juni buli mwaka. Paalamenti kye yakkiriza era etteeka ne liyisa mu mwaka gwa 2001 nga n'olwaleero y'ensonga lwaki lwakuzibwa mu kisaawe Kololo. Enno nno kanjira nkuwummuzaamu nga bulijjo n'afaafaagana n'omulwadde siyamusikira okutuusaako byonna mbadde Jamii Radio Uganda. Nja kusaba bw'otuuka ku YouTube osubscribinge wokomentingira ku vidiyo eno onteerewo ekigambo oba ekintu kyonna ky'oyagala okumanyako ebyafaayo byakyo. Abankuumire mubeere bulungi awangaale mutabani wa Muteesa.